Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Nsanyusa okulaba nate enkyene ya leero. Twagala kwebaza Katonda olw'okuba tuwadde olunaku olulungi nate ntuba nga tukyali balamu. Wasobodde okuva mu kikunta kyo weebaze Katonda nti abukeesezza ng'okyali mulamu. Bangi ab'ebitiibwa era ab'amaanyi abandyagadde okuba nga balamu leero naye tekisobose, naye gwe akyawulira era akyassa omukka ogw'obulamu weebaze Katonda. Oli ku 3 ABN TV yaffe Nganzi ku programu yaffe ensulo ey'enkya wetufunira ekigambo kya Katonda ku nkya nga tunatandika mirimu gyaffe. Kubuuzako si mulala Omukadde Kasolo Emmanuel kuva mu ttwale ery'Ewakiso mu bukadde bw'e Katoolingo. Njagala kwebaza Katonda olw'okuba akuwadde omukisa okuba nga owuliriza enkyene ya leero. Katwebaze ate tunagenda wala. Katonda waffe omukulu w'omuggulu erinnya lye ekkulu lyebazibwe, wabukeesezza ne tuba nga tukyali ku abo abalamu. Weebala okwagala n'ekisa by'otaddewo okuyita mu kiro. Yongera okutukuuma n'obugalibizibu obw'ekisa okubeera naffe okuyita mu lunaku lwonna. Bwetyo butusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Olunaku lwa leero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti n'omusajja omukadde. Kibuuzo. Naye tusoma bulungi mu Isaaya essula eya 4 olunyiriri olw'omunaana. Waliwo ebigambo Nabbi Isaaya bye yawandiika bye nsaba twetegereze era bitubeerere omugaati ku programu eno ey'ensulo ey'enkya. Agamba bw'ati, Isaaya essula 4 olunyiriri olw'omunaana agamba nti omuddo guwotoka, ekimuli kiyongobera, naye ekigambo kya Katonda waffe kinaanywereranga ennaku zonna. Nti omuddo guwotoka, ekimuli kiyongobera, naye ekigambo kya Katonda kinaanywereranga ennaku zonna. Omu baweereza ba Katonda omwami John Wycliffe eyali omukyusa wa Bayibuli okugizza mu Lungereza yayigganyizibwa emirundi mingi era nga yayigganyizibwa olw'amazima ge. Naye omwami ono abaamuyigganya tebaamu okwo nti olw'okuba ekigambo kya Katonda kimaze okukyusibwa mu Lungereza era tegwali museetwe nti kiwedde ekigambo kya Katonda kigende mu maaso. Baasigala bamuyigga. Ekkanisa yaliwo mu biseera ebyo yalina olutalo wakati nayo era yalina olutalo eri abantu abategeeza abalala amazima. Omwami ono enfunda nnyingi mirundi mingi yatwalibwanga mu kkooti ez'enjawulo, mu kuwozesebwa okw'enjawulo, mu kuvunaanibwa okw'enjawulo. Naye lumu yali mu kkooti avunaanibwa era akozesebwa. N'ababuuza ekibuuzo nti naye mumanyi gwe mulwanyisa? Abange nange omusajja omukadde bwe nti ali ku mugo gw'entaana. Ekyamazima bagezaako emirundi mingi ng'akyali okwagala okumusingisa omusango balabe ng'attibwa oba ng'ayokebwa mu kikoomi, naye tebaasobola. Lwaki? Kubanga yalimu ekigambo kya Katonda kyasobola okumukuuma n'okumubeererawo ebbanga lyonna. Bassebo ne bannyabo, atugambye nti omuddo guwotoka, ekimuli kiyongobera, naye ekigambo kya Katonda kibeerera ennaku zonna. Abantu bangi mu magezi ag'enjawulo
ne mu kulowooza okw'ekikugu n'okusoma okw'ekika ekyawaggulu bakakensa abafilosofa abanoonyereza abavumbuzi ab'enjawulo bangi bazze bawakana n'okubeerawo kwa Katonda era abamu bazze balwanagana n'amazima ga Katonda obutasobola kubaawo abamu nga bawakanya n'okubaawo kwa Katonda nga badda ne mu mboozi eyo ne banyumya nakati ono Katonda kirabika kino kyamuwabako takyaliyo oba oli awo bwe yatonda kino ne kimusinga amaanyi kati tumusinga okutegeera yatuta oba oli awo supiidi kwe tugendera takyasobola kutugoba oba oli awo ensi eno erabika yamuyinza n'agireka naye oba olumu yeebaka emboozi ezo abantu tuzoogera n'abamu bakakensa bamezezza ddala endowooza ezifaanaganako bwe zityo mu bantu nga babategeeza nti oba oli awo teri Katonda. Omwami omu omunoonyereza omungereza ow'amaanyi yali ayitibwa Stephen Hawking yagezaako okukakasa ensi nti teriiyo Katonda emirundi mingi ng'alaga era ng'akakasa nti teri Katonda. Omukulu ono Stephen bingi bye yakola mu maanyi ge mu kulowooza kwe mu kutegeera kwe okw'ekikugu okw'amagezi ag'ekika ekyawaggulu ng'akakasa abantu nti teriiyo Katonda. Naye kyannaku nti mu mwaka gwa 2018 omwami ono yawummula. Basebo wenjogerera kaakano Stephen takyaliyo naye ekigambo kya Katonda kikyali kinywevu. Amaanyi obusobozi ebiwandiiko ebiseera bye yateekamu okukakasa n'okutegeeza abalala nti teriiyo Katonda byaggwaawo yasirika yakoma naye basebe ekigambo kya Katonda kikyali kinywevu nakaakano. N'olwekyo owooluganda omwagalwa mpuliriza ku nkyene ya leero njagala okutegeeza tawaana tomenyeka tomala biseera tofumiintiriza newankubadde okulowooza okugerengetanyaako okugezaako okukola ekiraga abantu nti Katonda taliiyo kubanga kyolwana nakyo tokimanyi amaanyi g'olwana nago togategeera. Oyinza okuyimirira ku kulowooza kwo oyinza okuyimirira ku magezi go naye naaga amagezi waliwo eyagakuwa nga si mulala ye Katonda. Omuntu ne bwe yeewaana atya okuba n'amagezi tasobola kunnyonnyola n'awangula Katonda. Gezaako oba ekibuuzo kale kino kiki nkakasa nti mutwe era naawe ali eyandaba ogulina naye mu mutwe gwo mulimu ki? Ansa nyangu nnyo era abamu tuzanguyira nti mulimu obwongo naye ani yali alabye ku bwongo bwe era n'akakasa nti mu mutwe gwange muno mulimu bwongo era mbumanyi bwenkana bwe buti teri yali alabye bwongo bwe kuba teri ayinza kubulaba n'asigala nga muki nga mulamu. Naye ffenna tukkiriza nti mu mitwe gyaffe muno mulimu bwongo tukkiriza bukkiriza bingi bye tutalinaako obusobozi n'amaanyi nakutegeera ng'okutegeera kwaffe kukoma. Basebo ne bannyabo tosobola kumanya butuli buli ku mubiri gwo tosobola kumanya muwendo gwa nviiri ziri ku mutwe gwo naye ekyewuunyisa Katonda azimanyi z'olinako ze waakasalako z'osazaako bwe baba bano ab'ebiwalaata kubanga aze ab'ebiwalaata zikutuka buli lukya naye tosobola namubuuza nti owaayi zaalazeewa naye Katonda azimanyi z'olina ne balansi gw'okoze otya osigazaako. Ebirala byonna bisobola okufa n'okuggwaawo naye amaanyi ga Katonda ekigambo kya Katonda
kibeerera ennaku zonna. Owooluganda nkutegeeza, tofuba, tomenyeka kulwanyisa Katonda. Agezaako okulwanyisa owooluganda John Wycliffe, baalwana ne bafuba okulaba nti ne byakyusizza bisaanyizibwawo, ne bafuba okulaba nti tebitegeerwa, ne bafuba okulaba nti abikyusizza akwatibwe, attibwe, naye baakotokera busa. Ensi erina ettima. Omwami ono tebaasobola kumwokya nga mulamu, naye ekyamazima kiri nti baamwokya. Nga wayise emyaka 40 ng'amaze okufa, era baalwana ne basimulayo entaana, ne basimulayo ebisigalira bye, ne bamwokya, era nevvu ne balisuula ku mugga. Naye byonna nga byaki? Ekigendererwa ky'okulemesa ekigambo kya Katonda okutuuka ku muntu omulala, amaanyi g'okutokera busa, tojja kukiyinza kukiwangula. Baagezaako okulemesa, baagezaako okulwanyisa, bazimbye endowooza, bazimbye okutegeera okwebuziba, okukozesa amagezi agatenkanika okukakasa abantu nti teriiyo Katonda. Naye bassebo ne bannyabo basigadde bakokedde busa. Naawe muganda wange, waliwo endowooza eyinza okukujja mu mutwe, ebirowoozo ebiyinza okujja mu bulamu bwo. Gamba ng'osomyeko, ofuuse w'amaanyi mu kutegeera, gamba ng'okoze ku nsimbi, olaba nga kaakano buli kimu okisobola, olaba nga waliwo Katonda by'atayinza gwe by'osobola okukola, olaba nga nedda. Naye ddayo ofumiitirize ng'okyali mu busuuka, bakusitudde nga bbebi. Wali olina ky'oyinza? Tewali ky'oyinza, tewali kye wali oyinza. Nabwe ekityo bw'oba olwanyisa ekigambo kya Katonda tosobola kuwangula. Kkiriza bukkiriza, Katonda akufuula ebbanka ye, otereke ekigambo kye, obeere omulamu. Kubanga ekigambo kye musana bwe kijja mu bulamu, bwe kijja mu mutima gwo, kireeta omusana. Mwana wattu tekikoma ku musana gwokka, naye kireeta n'okutegeera okw'enjawulo, kireeta n'okumanya okwebuziba, kyongera okutereeza n'okutangaaza obulamu bwo. Abakugu ab'amagezi ag'ekitalo bagezezzaako okulwanyisa Katonda, okulaba nga bamusinga, okulaba nga bagamba nti nedda, kino si kituufu. Ssebo olaba n'abamu kati baagala kwerijja kukyusa Bayibuli olw'okuba alaba asomyeko nga alina ku kasente, alowooza nti asobola okukyusa ebigambo ebimu. Bino byawandiikibwa bubi, wano tebaalowoozaawo, wano kino kyabulamu. Ssebo totawaana, nyabo totegana, kkiriza bukkiriza kigambo kya Katonda. Isaaya omulanzi atunnyonnyodde ekigambo kye kinywevu mu ssula ya 48 atugambye nti omuddo guwotoka. Omuddo kimera ekirina obulamu. Omuddo guwotoka, ekimuli ekibadde kitiba obutibi kiti, akawungeezi kiyongobera ku byamu akafaananyi. Ennaku zino toyinza kulowooza nti twali tubaddeko ne guliini anyirira obunyirizi okufaati. Olw'akasana akaaka ak'ennaku embale, ebintu ebisinga biraba nga biwotose. Kasooli eyali anyirira omwakaze n'okukala, naye bw'omusanga awo toyinza kulowooza nti twali tubaddeko ne kaguliini akanyirira. Waliwo ebitundu ebimu ng'abamu batandise n'okufa enjala. Kirowoozeeko. Osobola okubeera ku mukolo, ku pate, ne bagabula ebyokulya, ekyamazima n'olya, n'okulowooza nti kati esitoowa ekoze etya, ejjudde, sikyalinawo enteeka. Naye n'otambula okuva ku mukolo ogwo okutuuka eka, bwe guba nga walidde essaawa nga 10, zigenda okuwera 2, ng'ate ekisawo kikalu. Oyo Katonda ne bw'okola otya tosobola kugamba nti nkyali mukkufu era enjala eba ekola etya.
ekuluma. Bassebo ne bannyabo, teri mwana wa muntu kyayinza ne bwogezaako okuyiiya ekyenkanawa. Abadde akkuse enjala eddamu n'ekuluma, abadde atiba bw'ati kitunuulire, laba ng'omuntu alwadde. Osobola okuba obadde onyirira, oli mugevu okoma eri, n'olwala katono nnyo bwe kati, n'okogga n'oggwawo. Yali ayambala sayizi z'empale 4, 38, 36, ne weebuuza kiki ate ekituuseewo? Bassebo, omuddo guwotoka, n'omuntu asobola okufa, ekimuli kiyongobera era ne kikala ne kiggwawo. Naye ekigambo kya Katonda, bassebo, ekigambo kya Katonda kinywerera emirembe gyonna. Nabwe kityo omuntu akkiriza Katonda anywerera emirembe gyonna. Bangi abakugu, bangi abafuzi, bangi ababaddewa abakozi ebyamagezi eby'enjawulo nga kaakano tebakyasobola kwogerwako. Naye bajjajjaffe ba Ibulayimu abanywerera ku kigambo kya Katonda, ba Isaaya abawandiika ebigambo bino, ba Danyeri, ssaawa ya leero obulamu bwabwe tebukyaliwo, naye ebigambo bye bawandiika bikyanywedde n'essaawa ya kaakano tubiteeka mu bulamu bwaffe ne bikola enjawulo. N'omuntu yenna ng'alina ekigambo kya Katonda tabeera kyekimu, abeerera emirembe gyonna. Omwagalwa, nkusaba kkiriza Yesu, tolwana, tokaayana, towakana, toteekawo nnyo magezi g'osuubira nti kati wano osinga. Tolina gwana naye Katonda tosobola kumusinga. Oli mwana wa muntu, oli mulimu gwa ngalo ze. Ng'ensuwa bw'etasobola kusinga mu bumbi, n'omuntu bw'ati tasobola kusinga Katonda eyamukola. Bw'agamba nti ekigambo kye kibeerera emirembe gyonna, kkiriza nti ekyamazima ekigambo kya Katonda kinywevu. Abazze bagezaako kukiyigganya emirembe n'emirembe tebasobodde kusakisidinga. Kati okaayanira ki? Kiki ekikukaayanya? Kiki ekikuwakanya Katonda? Nkuwagaawo omwagalwa, afunye omukisa n'otegeera byonna by'obadde olowooza, by'obadde oteekateeka, by'obadde oseetinze okulwanagana ne Katonda, okuwakana ne Katonda, okugaana ebya Katonda, bisazeemu weetwalire Kristo abeere omulokozi we. Twala ekigambo kye kibeere ekiramu mu ggwe, kibeerere emirembe n'emirembe. Kisobole okunywera mu ggwe, kibeere ettabaaza mu ggwe. Zabbuli ey'E10:19 olunyiriri olw'15 lutugamba nti ekigambo kye yettabaaza eri ebigere byaffe. Kkiriza ekigambo kya Katonda kibeere ettabaaza eri amakubo go, kibeere ettabaaza eri obulamu bwo, kibeere ettabaaza eri eŋŋendo zo zonna. Kigambo kya Katonda kikakafu, tukisoma nga kitugamba nti olugendo lwo luyingiyingisize ku Yesu. Byonna by'obadde olowooza okulwanyisa, okugaana, okulemesa, okuwekalakaasa, okuwakana eri Katonda, bisazeemu. Nkuwagaabuwa okkirize Yesu obeere omulamu, kubanga atugamba nti alina omwana alina obulamu. Nkwagaliza olunaku olulungi, nsaba Mukama akuwa omukisa. Tovanga ku nsulo ey'enkya wansi w'ebigere bye Yesu wano we tujja ne tuyiga mu buwombeefu, mu kwagala, mu ssanyu, nga tetuwakana, ne tubeera abawanguzi, ne tubeera abalamu. Ekigambo kya Katonda ne kibeera ekiramu mu ffe. Owooluganda, Mukama akuwa omukisa. Webale kuwaayo kadde, webale kuwaayo kiseera, n'okkiriza, n'otega, n'okozesa datawo, n'okozesa amasannyalaze go okutega 3ABN okulaba ku nsulo ey'enkya, okugabana ekigambo kya Katonda mu bulamu obwo. Kigabaneko n'abalala, tegeeza abalala ku bulungi, ku kisa. Abadde alwana ebyokulwanyisa byonna teeka wansi, sembeza Yesu abeere omulokozi wo. Mukama akuwa omukisa. Kansabe Mukama atuwa omukisa ku lunaku olwaleero katulutandika. Katwebaze abaagalwa. Katonda waffe omulungi, kisa kyo n'okwagalako byeyongera okubeera naffe. Weebale bw'otuyigiriza
tulowooza nti ne bwe tunaalwana tutya tetujja kuwangula okujjako okukkiriza obukkiriza ng'ofuga obulamu bwaffe. Ekigambo kyo kituule mu ffe, kibeere tabaaza, kituwabule, kitunenye, kituluŋŋamye, kitugolole, kitutereeze okutuukana n'omutindo gw'obuweereza awo. Leka ate bye tutegedde tugabaneko n'abalala. Bingi ebitutawaanya mu bulamu obw'ensi eno ebituleetera okulowooza nti oba oli awo tokyatufaako, naye tukkiriza nti kaakano otufaako n'okusinga ebirala byonna. Katonda waffe abaddu bo nabo beetaaga emikisa mu mirimu gyabwe. Enkyene eya leero gaba omukisa ogw'omuyiika gutambule naffe. Leka ekigambo kyo kifuge mu bulamu bwaffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe bw'otyo bwe tukagayidde okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Siba bulungi, weeraba. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.